Otyano munnaffe akaseera kalipota embeera y'obudde. Obudde bwabadde bwakidde omusana ogwakanga bwegukubaakubamu awamu n'enkuba gye twafunye mu bitalo by'eggwanga ebimu era ng'ezawedde ssaawa 3 ez'amakya ga leero nga Masindi kyasinze okufuna enkuba eyawoleza milimita 22 Osamasinga Africa ebifaananyi bikyalaga nti omukolo gw'enkuba kukyasaasaanya akasemazinga Africa kuwagwa Sseruwandula mpewo kuga Seguyanja so ng'ate empewo empeweevu zikunta okuva ku Seguyanja India nga zidda mu bitundu byaffe nga kyekiviiriddeko embeera y'obudde ey'ekiddedde awamu n'enkuba gye tufunye mu bitundu ebimu mu ggwanga lyaffe. Era ebyo ebyakubiddwa ku ggwanga lyaffe mu biseera eby'okumakya biraga ng'obudde bubadde bwakiddedde awamu n'enkuba gye tufunye mu bitundu ebyo ebiri ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale nga mwotwalidde ekibuga kyaffe Kampala. Mu biseera eby'olweggulo obudde bubadde bwa musana ogwakanga bwe gukubaakubamu so ng'ate mu bitundu ng'ebiri mu mukono bifunyeeyo ko ku nkuba. Embeera y'obudde nga bw'esuubirwa okubeera mu biseera eby'enkya ku makya tusuubira ng'ebyo ebitundu ebiri mu Karamojja omusana okwememula ate ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale bisuubirwa okufunayo enkuba. Olwo ebitundu by'eggwanga ebisigadde omusana gusuubirwa okwaka nga bwe gukubaakubamu so ng'ate ebiseera eby'olweggulo bisuubirwa okubeeramu enkuba. Ne temperature esuubirwa okutuuka ku Celsius 31 mu bitundu ebyo ebiri e Karamojja ate ebyo ebiri mu Kabaale temperature esuubirwa okutuuka ku Celsius 25. Olwo ebitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale temperature esuubirwa okutuuka ku Celsius 27. Ebitundu by'eggwanga ebisigadde temperature esuubirwa okutuuka ku Celsius 29. Bw'onootambulako okweyongera mu bibuga ebimu eby'obunyera oguli Lagos enkuba esuubirwa okutonya omwetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu ate yo mu Addis Ababa ne London enkuba esuubirwa okutonya yo mu London temperature esuubirwa okutuuka ku Celsius 17 ate yo mu Naka obudde busuubirwa okubeera obw'ekizimezime awamu n'enkuba era nga temperature esuubirwa okutuuka ku Celsius 42. Webale kubeera naffe tulinira nti enkya obudde bw'eby'enkano ku UPC TV ze Anita Mukinzi.